Yefe Tuggussa Enssonga. Katino saze ngenze nono mwana watali yade yaye mwana golyo senocha omponyeze ebirowoozo nze buli wengwawo you wanna hot chocolate I'm gonna give you gwene woyagala ettebe omukwano gwe nina gujjuza nekutiya ne woyagala ennene neteze olwaleero neteze wetege olwaleero neteze Asiya tudde ku nsonga abakuteka mu biro tebakwadde n'ekikumi iya tebampa naye yaddama akakiro k'ennyama era nzinja babanja bana bakuteeka aba TV bennyini kuba simanyi exactly what happened ne those are issues zetusobola okutereeza ate si ekyo kyokka Asiya kati alimo fe Asiya kati alimo fe nesobola kusanga Asiya ne muyitako bisi era njagamba omuntu yimirira Asiya wuuyo okitegeera so kati alimo fe she's part of us. Yefe Tuggussa Enssonga. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Iyo eti Ronaldo kono nafuka bodyguard commando gwena imbira sango kati tugenda ku vacation mu Bangkok naye oba busy oli busy kwe busy manya watali ndota nga buli choyo yandeta. SB4 Media Tuggussa Enssonga mwezukulu wakapadde yakubuuzaako ngambye leero kanoonye ku mukyalo ono nasobola kuba faani wendowoozanga yakafulumya oluyimba olwasooka naye ngamba ono musama abeera mu Indonesia, America, Dubai kyamukisa mulungi nagenda okunoonyereza nga wawano munnauganda ng'era ali mu Uganda era no tusinzidde tuli ku office. In office studio. No, kitebe kyaffe kya Black Magic Entertainment. This is our home. Yeah. Yes. So, ndi wa Mukisa okubanga olunaku lwaleero nyanyirizibwa ku Black Magic Entertainment. Ekitebe ekikulu tusangibwa wano Kamuli. Yes. Sanso okulaba Martha. Nawe okusanga sewa. Otukubye endongo. Tugezaako. Akanyiriro. Kamukama. Mukyala mulokole. Ndi mukyala mukkiriza. Yes. Nangale tukudde mu bya ddiini. Wabyo byesigalize. Kulidde mu ddiini ya Kikatuliki. Okay, omuntu ali ku SB4 Media tusaba mubuuzeeko. Balamusizaako abatuwa ku SB4 Media musanyusa okubeera wano amanya gange nze Martha Mukisa sisaaga. Ako ke kasinga okunsanyusa. So kutugireko tulabeko. Ndabiko. Nina n'ekibuuzo bayire lwaki abayimbi mwagala nnyo Galubindi ezo? Galubindi? Ebiseera ebisinga ndowooza ebeera fashion. Kati nga wenyambadde kano era kabe kade katambulirako obulungi ebiddako ndowooza obeera omanyira kamera ogenda ozijjako nga wamanyidde dda nga tewali kyebagamba olumu obeerawo ensonyi awo ate omuntu atasanga nabeera nga alina ensonyi kabaamu katonotono. obulamu buli obulamu bulungi tugezaako mpolampola tubeera nga tuwakana gye tubeera nti Martha yali bweru
yali ku kyeyo yakomawo bukumi kituufu munesigo wekaweka abasinga balaba video ya Sango ngwagamba oba ndi mu Puerto Rico oba ndi muki nendi muna Uganda nkulidde wano nakatambulako omulundi gumu lwe nagenze okuyimba Dubai sitambulangako badde wano just Dubai kyabadde kitya Dubai kalo kange abadde waramu yes kyabadde kirungi twagenda Abu Dhabi tugenda Alain tugenda tumalirize Dubai naye batwaniriza bulungi ate n'abantu ne bajja bamye mu shows zaffe so nebaza mwami Ram ne bona betwasangayo babazuka abakimu abatuyamba ne tubeera welcome day yes bachali banga by the way tubidde kunyo DJ Ram kazimbe kangako entero kugenda yo jentero au kazimo ko kwenyini entero kusuro konsikira bukirize nezo ka nenyumirwa Dubai bakwagala by the nari yokko nenga kayima kakutte nadala kasango yes ate kati nadala busy busy babwagala nnyo era kyewunze nokamba naye ate kati nzaali eri bano music bamufuna batya so omuntu ko tulina yabamuyita Martha Mukisa naye abasinga obungi babadde bakugira ennyimba z'amaanyi nnyo kale kukyazangako tula mu kapeera ka naddala tutandikire ku bize tofayo kubye sirina kasita kasmairo nkalina lavo yo nyinji njirina Mukisa kugwe kushembangu yiwakwe naye oba bize oli bize kwe okay tugenda kubanga tumanya onakwero Martha Mukisa yani Martha kolabo ile alimenya abantu omutwe ya Sango tumanye ya jetya management ya chikolako Martha ya jeyiribira ye byatandika biti bigwera bitya paka kulwimba lwaneteze twawide kawo oluvuvumo tetutera kwagala kuwayiriza tujja ddala ku source netubuliriza ekituufu nanyini kitunababulira so Martha Mukisa yani Martha Mukisa amanya ganga amatuufu yenze Mukisa Martha nakakande oli wange yes kafukamiro kali kyokka mbadde nteekateeka kubira jjajja wange essimu mugamba nti omukyala muleeta nga manyi neewangulidde bakutwala dda omuwala gwenge yogumanyi guli butya oliboddirange neddirange omubala gwenge kugenda ogugenyini takula asuluma busuulubi ate tukutukola ki lifuta ekyali tto lirino lifusa ekyali tto mbadde manyi nti jjajja kiwedde nedda kafu engeri eno engeri erina abakyala abanyirira erina abasajja ngaffe kwegamba gwe atandaoza ku kika kyengeye erimu content yerina content siisa kati tukyusiza olutambi siisa oli wangeye takuzaala banzaala wano Kampala nakulira awo bayitawo Nsimbi Zuume ebukoto wetukulidde ne daddy ne mami yes so gye bali bonna yes omwami Sekito John ne mukyala Sekito Martha Nakku Sekito mukulu wange era eyo waliyo banakito bakalule kalule kitange banabunya bonna bali eyo basanyufu so mukulidde mwenkulidde yes ate ekyalo batuziika Kijabijo yes okay Martha tugenze omutegeera oba okumuwulira ng'ayimba Sango yes ozenga oyimbe noyega oba kizebuze nzize nga nnyimba era mbadde nga kali akaana ke bagamba akali bakendo yes naye natandikira ddala mu byamazina
nga njagala nnyo drama ne dance okusinga. So masomero ge nasomeramu ne church zempitiddemu ne culture troops nga abazadde basinga nnyo okumanya nti njagala nnyo amazina ninga ne music mwagala. So nenzija bwentyo mu music journey ate ne waka wenva muzeeyi wange mwami Sekito ayagala nnyo music. Nga muyimbi nga DJ wabivuga muyimbi era amanya gakozesa jjajja wankoko akyali ku YouTube abamunonyanga jali jjajja wankoko ku YouTube eyo afuluma obuyimba bwe mpola mpola nga njukirako ku jjajja wangu abayankubirako era oteeka okuba kuba brother wange tunyumye era ojja munoonya brother okuba na story nnene gyayinza okubanyumiza awo nga bikwatagana ku music and his lifestyle. So nekula mu mbeera eyo n'aleeta studio ewaka nentandika okubeera nga ngenda mu studio bwentyo. Yes. So before wadna culture trip gye walimuko? Nalina culture trip gye nalimu nga tuzina amazina gonna agali culture. Maganda, entonto, bagira ntontogolo? Entogolo, yes, raka, awo gonna amazina. Era nze omulimu gwe nasooka okukola nabeera dance trainer. Wenva mu P7 yange bwenti nentandika okutraininga amazina. Yeah, so nga mbyagala nnyo nengenda kusomero lyaddako St. Bali ku Dembe Mitala Maria. Nabo baagala nnyo music, yes. So from there kati awo church netandika kati okumpa vocals. Mbadde ngenda kugamba nti olekole mu church. Yes. So awo netandika okubeera nga nnyimbaga amaloboozi gana amalala alto tenor nali ngaagala nnyo. Yes, nga mbackinga nnyo mu church. So that's when netandika kubeera nga manyi nti alto oyita wano tenor oyita wano. So when naddanga ewaka since between a studio kyambeerera kyangu okubackinga abantu era producer ali tanoonyanga muntu ajja backing era omimbi wamala okuyimba nga mpita Martha jangu oteereyo ono. Yes. So wabwentu we natandika mpola nange producer ngamba oba nange mpandike akange. Nepandika yakange nenkawulirizaako eyo mu tekafuluma ago tekafuluma tawo tekafuluma nga mbuliriza nfaanagana nange nawandikayo obuyimba bwangu bwa gospel. Ne buli bwe ngambako nti nabuyimbako abansekerera kati sikyagamba bantu. Yes, so nabuyimbanga awo nga mbuyimbanga naye nga ngamba kitegeeza nange nsobola okuyimba. So kati ekya dance nekibeera nga si kyekindimu nnyo ekyokuyimba nekibeera nga kyekiri stronger. So from there sadda mabega netandika kati okusumbuwa jjajja wankoko. Kati njagala sente za video, ngenda kushootinga, ngenda kukola biki, njagala kurecordinga kalala saalekera. Atagamba control oyingira music mubi. Abyagala nnyo. Anubanga obyagala kati nganze wonabanga njagala music. Naye ng'omwana wange gwenzadde mugamba togenda ye. Ku bye tulaba, bye tuwulira, bye tukola. Enkola ye ya kutuula ne munyumya ne mubyogerako era yangambanga ebintu bibiri. Ogenda kubeera star, but be careful and stay focused. Ate ngamba one step at a time. Kuba abantu bajjanga mata twagala kusayininga naye nga gamba onakyali akyakola university nga ngamba gundi ezze nnungi nnyo bakuletedde deal nnungi but it is not yet that time. Ogira okyakola ebibyo studio weri wano okukola ebibyo. Abaana abasinga obungi ku nsonga eyo asobola okulaba nga muzeeyi yamulemesa era tulaba nga abaana abasinga obungi mu story nadde abayimbi story zibatunyumiza tebadduka ewaka. Ulichakugirako mbongo kudduka waka? Nedda. Ndi very close ne bazadde bange. Twogera. Ati twogeranga abantu in that nze wange yali first person yali ambuliranga ku bintu by'okweprotectinga. Ontinga gamba kisa condom. Oba kino kigali, you do this. So mwini myaka imeka by the
nga tuli because nina bakulu bange abalala so yayita mpisa study netulanga wano fena wamu nagambirawo nahanko tunyumiza na buli omu nga watugamba sisi nyangu bichi so twaberanga ne conversation father to daughter father to son nga kizibu nnyo okulaba ate ng'otya n'okumudisappointinga because of that friendship so nze ndooza okuwuliriza bazadde bange n'okulemerako ku ekyo kye twogerako kyekintuusiza wano wendi ekitegeeza omuzadde yenna kino kyakuyiga omwana mu befriending beera ku peji ery'omwana wo oba oli awo kiyinza omuyambako other than nga nti gendako mukyale wa ssengawo omule gendako ewa mukulu wo no so Martha olwo recordings kamwita nange jajja wankoko era kati ayagala kuyita stage name ye olwo akwadde ku kasente okukozeewo video audio nga tetwazirabanga nga baziplaying and zanyambako actually okufunako mikwano gyange kuba waliwo stations nga nina mikwano gyange naye nga giviiridde ddala eri nga baali bantegera so olugendo olabanga abantu abatakulaba naye ebeera ntandikwa lwemba ki lwojjukira before naye ezedda wayimba olunga nti lwagezaako okuwaguza oluyimba lwange ssebo oluyimba lwange ssebo twesaana nakimanyirawo nti twesaana nalushutinga video ne Darlington ne nduproducinga ne skills a bit wenabala oludufulumya aba blankets and wine ne bampa opportunity era omwaka before lockdown ya 2018 yes nali nkyali muto n'emyaka nagenda mwene ya before lockdown be yatonyeeyo kati ya 2018 before that one eyayingizaawo eyo ne bampa opportunity ne performinga ku blankets and wine ate awo kati era abantu ne bayongera I think yali ndoza stage yali yasooka ddala omulamu bwenene yes bawulira oti nali ntidde naye nga aye twafunamu n'obuzibuzibu on the course of going to the show naye olwagira netumala netukiwaguza netukikola a day before nali nkola rehearsals ne waliwo band eyali egenda okumplayingira kati ne bangamba manyi Martha kyoba okola jangu tuperformingemu ku nnyimba zino tusobole okubeera mu conversant wali ero gireki kali ntuuka ku stage ennyimba ne bazeerabira abakuba abantu ne bagamba munnaye ababanda ennyimba bazeerabidde nze nkomye wano bannaye banyiika ababandi the guys who are playing ne banyiiga woba oli ku stage tolina kugamba abantu tino tubuze gwekyo gwakimanyi bane ne banyiiga kati kyokka tugenda nca kati buli omu nga amasimu takwata kumbi bo baatuusedde eri bane nembeera eno munaku nengamba bannaye tebagenda kunkubira banyiigidde but it was a lesson to learn kubanze nali simanya I thought like maybe abantu they are also noticing that we are doing something wrong so I learned oba oli ku stage it's you who's controlling osobola n'obagamba akotukate yingizaawo akalala so naye munaye ngeno tuka ku stage nga bo baatuuse dda nga tebabirinako netukuba obutambi obutera okukwatibwa oddawo olinawo ku butambi bwe butyo nembulabako nabupostinganga ku social media handles zange yes ku Instagram ku Facebook so ngendayo nembutunulamuko yes so tutulinde Martha gyatya okukwatagana okukola kolabo ya Sango fena twali tuuza oba oli mu Jamaica so otwamala blankets and wine oyo naddayo ewaka embeera nesobeka lubamu awo naye Black Magic Entertainment nejja kati mu kifaananyi so wano mbeera okukalwa muzeeyo wakogonga kasete kamweddewo nalina zaima kukolana muri Canada zinatandika okukola life eyange tucommunicatinga just on phone mubulyako obuugizi kati kino kyekiriwo nafulumiza ssebo tutambuza kingenda bugenzi ne mulabako webityo yes so nga nze tandise life eyange nti mbeera nzeka so nesikola
renti bichi bintu nga si byangu then Black Magic Entertainment ne bajja by that time ni banga Martha, you ready to work nasanyuka nnyo ne bagamba yes I want to work, I want to be out there. Na ino mwami gwe nali nkola naye bamita Kisule Sulaiman mugame nange ne mugamba mbero na ujira era kuyambako mu promotion yes awo nga tutambuzaawo ne mugamba jangu tugende twayiba n'abaami ne tujja ne tuba meetinga, they signed me. Interest bajijja kuba tubiwulira nze nyinza okubanga ndi mu music nenga si muyimbi netulira nti omuyimbi omukyalo okufuna management ababbaawe oba okufuna manager yenna oba management mubeeramu so bibungeeta bitambula okwetega kuli kwenze netega kyova ngambe tofaayo gwe kola because someone is always watching. So bali balaba bali bandabera we banoonya ndooza mu bantu bebayinza n'okubinyonnyola ebinange njagala mpulire kibayogerako naye nze nsuubira ku mbeera zange ku ngeri gye nali nkolamu batramu and I was the perfect person for that job. So ne bansigninga ate COVID najja naye I think nti COVID tomwevuma naye awo nali mwevuma nga ntidde kuba twakasigninga I think it was a month. Next month najja nengamba ate Mukisa yafuuse bisiraani etugamba tulindeko wandu mwezi gumu ogwokubiri era COVID akyaliwo mwaka naye bambi within that time same time nagamba naye mumanyi oba ki tutandike era ne tutandika okukola music waffe. Katusoketebaze bannaffe aba Black Magic Entertainment. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebale butaluzinga hope mwebale kuta kwegamba contrasting ne mugamba tukole kino naye tajja tuswaza. So I pray ti Mukama atusigaza nga tuli wamu bumu tuyongere okukola emirimu gyaffe bulungi. Abayimbi abasinga obungi olwokuba ennyimba 2-3 nnyala akwatayo nga yeekyanira ku management obiwulira. Yes sir. Martha disappointing netuwira nga ate omwezi ogujja mbu ate Black Magic babadde bampisa bubi tubeera mawulire endekazeeko abayimbi mutegeera mu butuufu simanyi kubanga tuli bantu naye nze kurange Mukama nyambye nti nina abantu benjogerako nabo ne bayabulira ensonga okuba oluusi kiva ku butabeera na direction oluusi nogamba nze kaŋŋende n'okola bibyo naye obeerako abantu bogamba taddi gundi eno nkole ntya abakuwabula obeeramu n'abantu abawabuzi bo bweweesiga ate nga basobola okuwabula ebintu ebirungi. Then nsaba ne Mukama anyambe ememe yange agikuume ng'eri wamu nga ate nensabira ne tiimu yange tweyongere okukola bulungi. So far mulimu bameka mu management y'abayimbi bameka? So far mulimu Martha Mukisa. Abayimbi balina omuze nti obeera mu management ng'olimu bw'omu oba yeta munno bifungira etandika tubiwulira bifungira etandika bibaawo tuli bantu kuba olaba ne gundi pozi bahaja ati enaku zibempulira be batabira nabutuki kati byalongoka bibaawo naye kuba kumanya nti naawe awo tewaliiwo waliwo yaliwo naye bano ne basalawo nabo ne bakuwa chance. So manager wagamba nti Martha ngenda kusayiningayo omuyimbi omulala ekinambuzibu ndichi embrace oba omuweereza message ku WhatsApp nze wosayiningira omulala neerabira ndichi embracinga yes ndichi embracinga ate n'oluusi era ndisaba n'oyo gwe baleese abeere bumu naffe aleme ate ye kubanga abamu ababajja
ate oluusi nabo baleeta obuzibu ayinza obutaba muyimbi aliwo naye ate olina aleetimbiira so ndi kyembracinga ate nsabire newabirewo nenkolagana n'oli omupyaze so okuva mwakwatagana ne Black Magic nyimba zetulaba zisango zibize wasukira ku kisango tulina enyimba wona suka nenkolayo Chikomando remix ne Victor Rose nenkolayo enyimba zange singles nenkolayo singles zange then bandi awo abakulu abo ne baŋŋamba ku Lwokusatu wetegeke nzijukira lwalina Lwakusatu baŋŋamba Lwakusatu wetegeke mugenda kukola n'Eddie Kenzo nze nedowooza balimba wiiki neeyitawo kati Olwokusatu luli ne lutuuka nga tugenda mu studio tutuukayo nga ye yatulinze nadda ku Big Talent nga ye yatulinze dda bambi yakedde nentegera kakyeka kituufu tugenda kukola wawulira otya muli nali neewunya kati tugenda kukola ki ngenda tuuka mu studio baŋŋambye kola kino ngenda teekayo ki yo obwongo obuyiye ngenda bujjawa amangu ago newe otwatuuka nagamba nina something off my album njagala okawulirizeemu okaagala nga tukakola so naplayinga kasango ye yali ya voicinga dda buli kimu ekyalimu nga voicinga nga biri different ku byennyimba naye gwe bakubeerawo okola ki nengamba nja biyimba nagamba oli ready okuyimba kati nemugamba ndi ready tuyingira mu studio netutandika okurecording kamukapera kapatiyo nako wemezisa panado abo bakaita tebatukyawa bannange oyimba bulungi okagundi kasango akapera wamma babitegeera mukyebale dijja sumululale kafe twetale atalina sente leka ddako ebbali ebyana bisembere ffe tukyekole nakali kate batukyawa nakowe bimizisa panado byozanye byakwiso nebbando buto walavu gw'ekyalo nsenamu mu maziga g'ekyalo mpulira boogera njagala kubalagani n'ekyana naye bwe nkugambako gaana nga akayimba ako wenasooka wenasinga okukaagalira omanyiwo waliwo bono bwana bannamaliri simanyanga namaliri bamanyi bakola vidiyo yona gyagala banaye obwana bunayo simanyanga obumanyi bwabukyazaako nange njagala kubumiitingako kuba ennyimba zange simanyi era lwontwala nina akawala ako akato ako akakutte ekivu rani nchawe tuli ate bawumudde naye tubalindeko base tulinge kubanga nina madayeta wabe mukwano gwange era twogera in fact namugamba kampeereze nenkapostingako ku status yange waliwo akakawala nkaagala nnyo kanzijukiza ddala bwentyo we nali kubanga era nange nakulira mu troops wezityo group wezityo tukola appointment to disappoint nga tugende tobala asisobola oyo antaswa to disappointing so bamuita amjadi chali wange tujja mata tugenda kujja bane tutegeka bye tunabatwalira mbagala kayimba kukanyumira nnyo n'entandika okukaagala paka kati. Thank you. Yeah. Thank you. Newe bali kuchikuba. Mu butuufu manyi gaba n'abaami. Kyemmanyi time eno otandikidde okufunira oba wogenda okufunira bamanager ab'enjawulo. Abantu ewalinga weegoma n'obeera nti management bweti y'amaanyi nnyo wogenda okutandika okuweera akasimu kaabwe nti jja tukusayininge. Ogenda kirandolinga otya? Oba batandika nadda tuyinza oba ntutu wano naye nga batandika dda. Bambi saagala nkulimbe naye nze ku management zonna eziriwo ez'amaanyi sirina gye nali neegombyeko. I've always wanted to work with my team nga tukwatagana abantu nga fembi we grow together and I think I found that kind of team I wanted. Yes. So
teri kuwanka konna. Teri. Yes. Okay. Tudda ku luyimba oluliko ennaku zituwira ebigambo ebiri mu matu g'abantu ebiri ku social media. Nalako post ennaku nga 2 emabega. Post eyo nga waliwo engeri y'obutakkaanya. Ebintu ebyo bituufu oba tuli mu kutambuza luyimba? Definitely twafunamu obuzibu kubanga oluyimba lwavaayo ku YouTube. Naye nga eya Martha Mukisa personally, yes. Oluyimba lwavaayo twali tupostinze nga lukola bulungi nga lutambudde bulungi ne balukuba strike. Naye nze abantu badde nsigala nga mbagamba nti no ebyo bintu, because that is technology, ebintu bibaawo bitereezebwa era tugenda ku kivuunuka ekyo. So abantu just bino bibali mu kwongeramu baga just kwongeramu kuteeka mu tear gas naye nga tugenda ki overcoming. So anti omuntu asobola okwebuuza nti wembanga ndi fan wa Martha Mukisa nga yayimbye akayimba kange akanneeteze ne kannyumira nnyo nengenda ku channel nestakalabayo ne mubuuzako nangamba nti bakakuba strike kiba kisoboka? Yes, kisoboka nga kivudde ku party endala ng'etaddeyo claims. Like oluyimba luno okusinziira ku agreement lwali lwa management oba lwa mukulu? Ebyo byo nze Martha Mukisa nange saagala, no, nze nga personally saagala kubyogerako. The only right person ayinza otubuulirako ekyo kintu ye mwami yawe. Yes, yayinza okunnyonnyola nti oba kiriwo ekiti newekiti kwanza sisobola biriwe gye tubadde tuyiiza abantu tebabaddeeyo. Yes, so kuba muwe ekitiibwa ate abadde mu music for a long time. So nzogo olulukusa nze njagala nduwe mwami yawe yaba atubuulira. So wemwategedde nti oluyimba lwavuddeyo magezezako mu contactinga? Yes, twagezaako kumucontactinga era n'agamba buli kimu kijja kuteerera. So mu ngeri yonna oba luzzeeyo bateruzzeeyo, Black Magic Entertainment ne Martha Mukisa tulina buzibu because yatuwa omukisa omulungi, abantu oluyimba balwagadde nnyo ate oluyimba lukyatambula bulungi. So ffe tuliyoke twagala kweyongera mu maaso. Yes. So performances zino ziri zitya? Cause kolabo zimenya nnyo n'oyagala okuleeta abayimbi abayimba oluyimba lumu baperformire ku stage yemu nene weesanga ng'okukikwasaganya kizibu mukiplaningidde mutya kino muperforminga oba temuna performingako ku stage yemu? Abayimbi bonna benakayimba nako nabo tutandika ku Victor's. Victor's yetu performinga ebiseera ebisinga gye twesanga. Omu oluusi wasookayo omulala wasookayo ng'omulala yes tulu performinga. Mwami Edikenzo nakalu performinga naye omulundi gumu. Ne mwami yawe twakalu performinga ko omulundi gumu waliwo abantu invite ko tulu performinga. So ebyo byonna nze ndowooza that two parties management tujagezangako kulaba wano Martha tumwetaaga tulabe how to colliding affembe. Yes, I think it's all about communication. Yes, kwa kati bali bayimbi batuku bali on the peak. So wayina kubeerawo communication tulaba how abayimbi basinga obungi bagwamu amaanyi batuukibwako ebintu ng'ebyo n'otwala akayimba ku radio oba ku TV ne bagamba kateekaawo n'olinda ku TV nga tekazannye amaanyi negakugwamu n'okola kolabo n'omuyimbi n'ogezaako teeka ku channel yo ne lugibwayo so abamu bamenyeka wekyakuyisa kitya omune management? Tekyatuyisa bulungi because we have invested time, not even money, time wemumalira biki naye
nze ndowooza buli kibi kiba kisobola okuvaamu ekirungi so toyina kugwamu maanyi rather sigala ng'ogenda and wait for nyinza n'okubeeraawo niruddayo nyinza okubeeraawo ekirala ekirungi ne kivaamu ekyo so nze nsuubira those are all stories na kubaako lessons ezikuyigiriza nti last time you did this see what happened kubeera sure na kuyigiramu nga tombawumba waliwo abantu bajja mu inbox yange bawerako abamu ne bajja mu comments ez'enjawulo gye bavuddeko waliwo omukyala n'omwami betwakolako interview omukyala bamuyita Asia n'atrending abantu babaina banvuma ssebo ne bakolako video nga bakivumirira Asia era omuntu omu yavaayo ku YouTube n'akola video nga mpanvu nti tulekerawo okukozesa abantu bano ng'ekyokusekerera olwafu twagala bafunamu so teyanfuna bulungi olubanga nakola interview eyo ne tugezaako okukola bitwali tuteekeddwa nga okukwera Asia so abantu baba Asia mboza yana video shoot waliwo omuntu yali ku video shoot okunabataka video nga Asia ali mu video bakampeereza nga bayomba ne bagamba yali nga luddawa yali buwanvu ne bampaliriza bamforce mugende wamamu Asia mubuuze Asia alitayo kasente okubeera mu video Asia yangamba nedda Asia tudde ku nsonga abakuteeka mu video tebakwadde n'ekikumi iya tebampa naye yaddamu akakiro k'ennyama era nzinja babanja bani abakuteekamu aba TV bennyini olwo okubagamba nti Asia tusikoba musasule naye n'omuleka n'agenda bugenzi bwatyo owange bagamba mukama ansasire bagamba we bajja bagamba mitugenda kudda era omwana tugenda kumuzza nebagamba kisoke kati twali wano saawa nga mukaaga bajja n'oyo anti oyo yamuwerekera bali tetubamuwa n'agenda naye bali batyamwagazaayo okumubeezaayo n'abagamba nedda saawa ziyitidde omwana alina okukola ki okudda eka so byebyo bakutuusa wano ne bagamba mami tujja kudda okuva olwo tebadda bamutuusa nga bamaze okukola video naga bajja kudda omwami najja nagamba mami tujja kudda temulabangako so tuzza okuyalenga oba okutegeeza abantu oba olumba betwogerako lwe luyimba lwaneteze oluyimbawo muzeyi tugamba budgeti oba Asia okubeera mu video yali plan yani yali ya director yali ya management ya Martha yali ya muzeyi Edi so abantu bajjako bakori balina ku mutima ogugamba nti bamuteeka mu video wano SB4 bakuvumanga olw'okubomulese kyali kitya nange no meanwhile kuba nze mbeera nnyo ku TikTok nendaba Asia amanyi n'okubeera awo nenjogera obugambo bwe nenjogera obugambo bwe so tuba tuli ku video shoot nange namwekanga era yayingirawo buli omu yasanyuka everyone was happy serebu waffe wuuyo biki nange nali surprise namulabira ku video shoot naye nze kurange those are issues zetusobolanga okutereeza oba Asia tetulina oba kuba simanyi exactly what happened ne those are issues zetusobola okutereeza ate si ekyo kyokka Asia kati alimu ffe Asia kati alimu ffe nesobola kusanga Asia ne muyitako bisi era njakama mutu yimirira Asia wuuyo okitegeera so kati alimu ffe she's part of us afuuse muntu waffe afuuse muntu w'abantu yes so nze nsuubira anytime any day how we shall be able to okuddamu ne to giving back to Asia yes so tugambe mama kuba mama yagamba nti bamunana kiro video yali yakiro twashootinga awo waliwo omwami bamuyitani MC Ranks Venom oba omumanyi Ranks Venom akola ku BBS yamutuleetera yenze nasooka video zinasooka okulaba nalabanga zani za Ranks Venom yamuleeta ku video shoot eyo so Asia ali mufe mama Asia totya
Asia waffe tetwagala kulwana tetwagala kulwana nawe wagize nyini ba Asia cyari bamaze umwamani naye muntu bamukozesa mu video yadde bamumwayo kakiro kasukali eddaka Afuuke akanyama kati okimanyi nti no kati Asia muntu waffe in that kati ngeyo complaint weze Asia can become a part of us, can become a part of anyone else. Kubanga sentence it goes away, but I think Chidieri being part of her life no manya. Kubantu bali bogambya abakuba masima batachitegedde. I was part of them. Era nakubiro ranks veno mngani Asia bichunu bye muchi wachitsaje chade chagalamu wakisi ngo busungu bunuma omanyi kubera ngo oli a part of someone ngo ulira like chichino siku muvola. I was one of those people era nakubiro ranks nemugama ranks Asia wachiba mukissing size chisaje ngo busungu bunzita bayibale mune SB4 which chi nange nduddo kumulaba Asia bichi naye kati she's a part of us manya ngama SB4 Asia jalizi namwana echebiri kyange Asia nabeera bulungi tuli mutegeka by the mutwala mu ddwaliro bafunyeyo offer y'eddwaliro bayina mutereeza amannya so kimaya next week after Easter tuyiza okubanga tumutwalako mu ddwaliro so ekirungi otunnyonnyodde so abadde baliyo nga musayira Martha omusango oba oliawo ne management ye ne Martha yamwekanira ku gundi ku set mama Martha ndobuzo ojjagala mukyayirako byonna kati no tujja kubikola so twagala kuleka abawagizi bo kikyo so bagamba omwaka guno Easter program yo emiridde etya Easter program yange genda kubeera very busy genda kubeera kawo ku Uganda Museum yes uncut ngeweze emyaka gyabe 3 ngendeko enabugabo ku beach yes then nja kubeerako ne ku ambiance e Masaka walo ni Ntebe where see resort beach in Ntebe yes then Easter Monday then Easter Monday tunayo Freedom City yes nenga estate out yes tuli busy banaye mwebale nnyo mwebalire ddala abazze ne batuwa emirimu mwebale nnyo kuba myaka 2 tutudde waka company tekola nendoza nabo kati bazeemu amaanyi obusimu babufuna so mwongere bambi okutuyita kune ku mikolo banaye mumpite alina gona denga manyumira nnyo gomasi nyumira nyebi emishanana mumpite nezo sente nziryeko tuzikole kuba right now twagala kuongera mtu bafulumize ebintu ebirungi so far so good era nze mbagamba nti music akyali eno mukaguli mungi mu store mungi nnyo mumwerinde ate wajja mu streaming mulekera ku music bane oli obwerere music mu streaming mugende ku Apple mugende ku Audio Mac mugende ku Spotify ku YouTube mu subscribing naija Afuuke celeb guys olomu ekitulisa okukola ku bayimbi bafenga mmwe ogenda kukolako program ngano nenja okusampulako kayimbako kira kuba strike mane ekibyo tukiterere nomwe ekiri tebogera mu management no the present program kayimba ka neteze basango no kasampulako kati nakubira ne bakajida I'm sorry. Simani, muna chitulekera mwe choba tucheso bwena cho. Zona technical problem. Na tugenda kogerako nze ngenda kubabuza wachi bibeerawo. Wachi wabichi bibyo bityo trabenga wetu bigonjola. Otherwise SB4 thank you for coming. Mikwano jijo ku TikTok basi kutambuza. Oh my god. Abo ba TikTokers. Ba TikTokers mebale nyo banaye kola challenges zino. Mwebale nnyo naye banaye n'okutugenda mutugende mpola bakuleetera abo
mutusonyiwenga muko naffe tusobya naye nga mwebale nnyo challenges olimba lwange lwabize lwali trending and did you see that yes ku TikTok mwebale nnyo mwebalire ddala ayagadde okufuna Martha Mukisa osobola okunkeberako ku Facebook keberako ku Instagram onkebereko ku Twitter onkebereko ku YouTube then osobola okuba enamba business strictly era ngenda basomera enamba naye mukubeko business strictly enamba eri 0701 094 691 0701 694 691 njikubeko otuwe ku business tweyongere okweyagala mu nsi yaffe. Martha muko wange ali atya kekasembayo oba ali atya simanyi muko wange ali atya ate omuntu otya muko nga tanamuyita byaffe ate byaffe asoke brother omuko gyali akutumidde awo batali obeera olina friend ba friends bali batya ba friend bange gye bali enamba gyotuwadde wobanga teri muko omukazi okuyitira banagamba owaye eri enamba balina okurespectinga business era naabo bali abasuubira bambi tokuba business only bwe bityo ndowooza ekitegedde abadde basuubira temusuubira temukuba mu bimpimpi ayinza okuba nga ali tekeni nkyalina ba friends tolemesa bantu kyalina ba friends asooka okuleeta ebintu byaffe oyo tugenda naye alabu guno omwaka nga tegunaggwako mutandika okweteekateeka benzi myaka 2 ati ofiino nekitoko osoka nokisimba nekyokula nekisa bagira bandabire birthday yeriyodde balina abanzala 24th September September otandika nogiragira nga katowaye SB4 wa tugenda ku surprising Martha tugwechi emwera inshallah omulala tegesumizo by'ennyumba so tulonderonde muntu natukira myaka ngebiri mu maaso bazo okulonda kasita munayi kono bibo gwa manyi okay so muzukulu kabajja umala kusokamira nga bulijjo nice to meeting you sister Sebo nice to meet you okay bera bulungi weraba mbalamusiza basebo ne bannyabo amanya Namutebi Sofia akulira abasabe kinasi mu ggwanga tuso okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitambo era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba basebo ne bannyabo maama Fiina tajjanjabira ku Facebook maama Fiina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenge wali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala maama Fiina oba oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira kukoleko oyo aba muffe bitaba maama Fiina Tuggussa Enssonga